Agafa ku bidduka. Nkwaniza munaffe ali ku Bukedde TV ekyenkya essera kino tuba tusse n'agafa ku bidduka Douglas Kasozi nga bulijjo naye nga olunaku olwaleero oba wiiki eno katugitandike nga tuli wamu n'omulamwa gw'emmotoka zaffe okukyamuka. Emmotoka nnyingi zikyamuka naye nga ffe abavuzi b'ebidduka bino tetumanyi lwaki emmotoka ekyamuka. Naye nga ate oluusi okukyamuka kw'emmotoka eyo kuyinza okuba kuva ku kintu ekitono gwe kennyini ky'osobola okwekolera nga tonava waka. Naye olunaku olwaleero katusookere ku kisaanikira kya Radiator oba ekisaanikira we tuteeka amazzi okwongeramu obungi bw'amazzi mu kidduka kyaffe. Nti Radiator ly'etterekero ly'amazzi agakkakkanya ebbugumu mu kidduka injini ng'etambula oba ng'ekidduka kitambula. Nti amazzi we gaba amatono mu Radiator kivaako okukyamuka kwa injini zaffe. Naye olunaku lwaleero engeri gye tubeera nti twongera amazzi gano nga gakendedde nga tonava waka era kyandibadde kirungi buli ku makya okebere obungi obuli mu Radiator. Bwe tuba tuzzaako ekisaanikira kino ebiseera bingi tukisaanikira ne kitanywera ne kitatuula nga bwe kirina kutuula. Bwe kiba ekisaanikira tekitudde ekitegeeza kiba kigenda kuyisa empewo oba gye twandiyise vacuum okuva mu Radiator nga engine etambula. Mu kyo amazzi gabeera gafuluma mu ngeri y'olufu oba tugiyite vapor. Ekitegeeza engine yaffe negenda tandika okukyamuka kubanga okukendeera kw'amazzi kugenda beerawo mu engine naye nga kuyita oba gayita mu kisaanikira kino ekitanywedde. N'olwekyo kyandibadde kirungi nti woba ozizzaawo ekisaanikira kino oluvannyuma lw'okujjuzaawo amazzi mu Radiator okisaanikire kibeere ddala nga kitudde nga kituulidde ddala bulungi nnyo. Ojja kulaba oba ojja kwewala okukyamuka kw'emmotoka nga kivudde ku kisaanikira obutatereera. Olunaku olw'enkya tugenda kulaba ekisaanikira kino kiyinza n'okuba kiteredde naye kyo kyennyini ne kiviirako era emmotoka okukyamuka. Agafa ku bidduka.